Jemu bulidde? Lito Man. Vayo. Kakati kyosaze ontega akatebeko. Laba. Anti kala ye kumpeseza. Etya. Kala. Otandise ebya kala? Bali kuno musana. Ochanya abantu kanze nakoyo kunjocha. Naye omanyi kyonkoze mu kimenya amateeka? Ate kiriwo. Kino bakwita kulepinga. Sifudde yo oba defilement. Kyonna kye kiri. Manager. Twenkanyi naye nkulaba. Manager. Gy'obulidde nga ki ekiganyi? Tubadde tukwasaganyira nga babimanyi tubeetondera okuba ntuluddo ba ojja musaako naye mwebale nnyo okuguma ne musigala nga mukyatulaba mwebale nnyo tugoberera bannange bakasitoma baffe tukomyewo tugenda bawa ebisinga tujja babulya gye tubadde sikigumaaga nti Lito Man Kasaawo mulabaawo mudde kuwumula si ebadde nnyo ensonga mu bino ebibuze babaddewo ensonga ezimu oba endala era mu bizinensi kuba tetukola mulimu gumu. Lito Man, wagaba masaati abantu omusaati ngalaba mu office abantu tebagakima ki ekyagaana? Abantu ndowooza tebamanyi direction entuufu. Twabagamba oba oyagala essaati yo okwata ku kyebusabala era awo waliwo n'ekipande kyaffe wetuli mujja kalina empya kalina ennungi esinga era tujalabako ebipande ebisinga obulungi era buli kimu kiba kiki ekyaffe kiba kirungi. Manager, Lito Man agenda mu bibuuzo kubanga ndaba akaseera kenyini abantu bagenda mu bibuuzo era nenja mubuuza nga kisaa kituuse butya weetegekedde ebibuuzo bubaka ki bw'osobola okusibirira abo bonna abagenda mu bibuuzo naddala abatuwagira eri abazadde n'abo abayizi abatuwagira mu mbeera yonna? Ekisooka abazadde tusooke tusasule school fees kyekisooka era abaana ne bakola ebibuuzo nga tutaddeyo sente era newabakoze na P7 ate nadda si musumaali kati muganda ngaffe naffe abamwana alina akasente ayewerera nkusaba tusooka ove mu bino byonna byetubeeramu bya betting biki sooka okwata akasente osasule school fees. Naye mwasanyusiza kubanga Lito Man muyambako abaana sente z'omwazitaddeyo era abaana basanyufu kati tulina abaana bana bataano betwasuka tulina abaana bana esaawa zino betuyambako betwateereddeyo sente ezo. Lito Man tugenda wano kubanga akaseera katugendamu kalungi kubanga nze wakinka yita kalungi kubanga kateekateeka omwana okuva ku mutendera ogusooka okuddako ye future bubaka ki bw'osobola okusibirira abo abagenda mu bibuuzo era abakufaanana kubanga naawe waŋŋambye nti ogenda mu bibuuzo naye simanyi weetegese kyenkanawa? Ekyamazima kiri nti bw'oba okimanyi nti ogenda mu kibuuzo olina okuba confident naye ate tolina okuba over confident. Kyeki ekyo mu Luganda? Anti olina okuba omumalirivu naye ate toba na bumalirivu obusukka kuba oyinza okwonoona n'otulo otungi bannaye abagenda mu bibuuzo mutwesonyiwe otulo omanyi omuganda agamba ekiwoomereza ekingi kizaala eki enkenku okitegeera tukitwalirawo kiwoomereze kizaala enkenku kuba oyinza okwagala nti kati ngenda mu pepa ate pepa etandika ssaawa 2 nebaka empaka ssaawa emu kitundu ogenda okujjukira nga ssaawa ziri 3 n'ogamba pepa bagikoze maama n'otandika nyiga munye ng'oloota nga bituufu ebintu gyebiri. Manager, waloleseka ekintu nga kituufu nga tesi kituufu? Ogambye ki? Waloleseka ekintu nga kituufu nga tesi kituufu? Ono mugasi tuze kyenyala okubuuza agatiddewo agase kyenyala okubuuza nti bwe tuba tugenda mu bibuuzo ebiseera ebisinga waliyo abatukoppera ate waliwo ne betukoppera embeera eyo ogitwala otya naddala mu mbeera eno nga oteekateeka abayizi oba nga obasibirira entanda? Ekyamazima kiri nti twogera ebituufu ate bwe tumala okwogera ebituufu era ne tubigoberera kati oli waayinza okujalaga nti ekyamazima tumanyifu abayizi tubuyita busasi waliwo akasasi akajja kayitingana wekati n'olyoka ogamba nti byembadde nsoma byonna kabife nze kankwata akaki ogenda otuuka mu pepa nga birala otunula otya soka omuwulire senga gwe obadde otunula otya sijja kulimba kuba sijjaga nti kyali kintuuseeko ng'oli omulingizaako mu pepa ye. Manager, wali olingizaako?
YouTube kyabwe ningiza olingizachi obaako kyewegomba nogaa naye ng'ate toyagala kulagayo wenna ebode kweganoga ano nyina alingiza balingiza okimanyi nga ndina omusajja omulingiza nawe walingizaako gokyojanogotamula naye alingiza omukamera oyo talingiza kyeŋŋamba atunuza liiso limu naye alingiza ndowooza okulingiza kiri nnomo abantu batuwagidde abantu bo batuwagidde banga naye abantu bano kyendabyemu balabika balaba batufollowing naye tebakona mukadde tuteekayo ebintu bale mukone mukadde ako mufune notifications nga buli we tuba tutaddeyo video oba we tuba tutaddeyo ekintu kyonna musobola okumanya subscribinga nyiga mukadde akadde tokerabira waliwo n'aba subscribing ne batanyiga mukadde bagabe baddeyo emabega banyige mukadde munyiga mukadde ako akadde kali ka red kati oba tokanyiganga mu ka red kati wona akanyigamu we bati kagenda fuka ka black sibwe kiba kakyusa kala owaya omanyi nekirala kati bannange bakasitoma baffe essaawa zino tuli mu kufumba nga tubadde era tukuzeemu Lito Man abantu banjule tugenda baterayo firimu ku YouTube channel yaffe etandise gye tuli mu kuzimba saawa yonna tugita mugenda giraba mugenda kuginyumirwa kyengezaako kugamba basiba abalungi ab'ebitiibwa abatulaba following ku YouTube channel Lito Man Uganda omwezi guno nga gugwako tugenda kuleta firimu ate egenda kuba mu butundutundu mugifollowinge mugirabe egenda kubanga nungi nga tediyo bimaleeyo nkalango mwebale nnyo mwebalire ddala bassebo ne banyaba abatulaba babeera bawogera speed nga badduka bassebo ne banyaba abatulaba tugenda bateera firimu yaffe anti ebigambo mbijja wala bassebo ne banyabo bali ku mukutu gwaffe ku Lito Man Ug official ntegeeza YouTube tugenda batubaleetera firimu egenda kuba nnyovu egenda kubaamu abazannyi abakyasinze kugeza inze kenyini example noli waliwo atanaba kujja naye nga yeetaaga okujja jje oli ajje bw'obanga oli eyo kubanga ajjukire genda mu maaso bw'obanga oli olwadde ompambye bw'obanga oli eyo ng'omanyi osobola okuzannya firimu tukubireko enamba z'essimu zigenda bakuziyitako okwo oba olaba vidiyo zigenda baziyitako tukubireko era ojja kuba okwasaganya abakulu bano tuzanye ffenna firimu bano tuzanye firimu etunde temwebakira bitone kati zena byebakira owulidde tonywa onywa ku kitone ate owererako n'abaana ndya nnywa naffe otusasula tolaba nze naye sina mubiri nga ndi mutono nnyo kati nokubira wawambye omuzindaalo bassebo ne bannyabo walukano akatalekeka bw'obanga oyagala okujja ku ofiisi yaffe otukubidde tukulagiridde naye endagiriro ekoze eki eganye owulidde olaba nga bye bakulagirira sibikola ki si birungi omanyire naffe abantu tuli bantu tusobya kati nze okulagirira ekituufu olaba busaabala loodi kukyebusabala naye kinaatera okufuuka kibeera nga si kyabusaba manyi kati kibadde kibibibi naye kati abantu abasajja bakikoze betwalonda eno abalina omusaayi omumyufu bakoze ekkubo naye ate n'ekirala kwata eri ekkubo okkirira kukyawa kukikkirira ewa brother Roni wakakirira bote wakaweta bote era waliwo kakalina olujja balusiba n'amayinja tewali nfuufu kitene waggulu era esooka notambuza amaaso we bati tulaba bulungi mujje mutuwe emirimu abatasobodde tuuka ku ofiisi emirimu tetugigoba mujje mutukubire mutuwe emirimu mutujja mu kyalo tugagawale tunaabanyumyako kubanga we tugagawala bo baba batuwadde ssente bino bintu byansi byakoleka nze naguddewo sisitimu empya buli wemba nga nsiibula abantu ntumira ku muntu gwe nsinga okwagala totumira wano maamawo
Bali abantu abatuwagira. Nze ntumira ku muntu gwe singa okwagala. Mama nga buli katako ngama ya gwigosinga. Omanyi kigo gambye. Era alabika ino omuntu ow'omunda. Nina omuntu wange ow'omunda. Gwe mpulira nga buli we mulowooza kwe bannaye mpulira nenzibiriza ne ŋŋamba bannange. Ani oyo atwezo ganda. Abantu wezo gamba Lito Man ali mulaavu ekyamazima. Ndi mulaavu n'omuntu oyo. Omuntu oyo munganya otumira mama. Endabo yakala kulaba mama. Munganya otumira mama. Tokama mama Maria kwa mama. Ntumira omuntu oyo. Akoli munda. Eyanzala. Okikubiyewo. Mama wange. Ane mama wange nkwagale. Mama wange nkwagale nyo webale ddala buli kimu support nze. Manager no ye abifaako. Ebyokuba ne bamama. Ninange bamwena bazaala b'emmere. Nawe bakuwosi buli. Abeddire mamba. Musooke musirike nsiibule. Abeddire mamba mwenna. Mbawe ekitiibwa bakojja bamama okusingira ddala bamama. Bamama mukoze omulimu ogw'amaanyi. Owulidde. Mu kipulogulaamu kyose tujja kuvaana nze ngenzi. Ngenze sigane mane. Komawo. Bamama. Kati nze kanjibakire. Tokwata kukala. Ekyamazima n'abeddira embogo mbaagala nnyo. Abeddira embogo kuba nange neddira mbogo nze Lito Man. Eryo erinnya twalitongozza mu b'embogo. Nze Lito Man neddira mbogo. Akabbiro Nderwe. Kyewagula. Kyewagula alizaala enkambu. Adomesesa. Mwewalire ddala Lito Man Uganda atukomyewo nate. Good night, goodbye, and to the day. Bon après-midi, bonsoir, bonjour. Olakoze cyane. Tobazinidde na kazina. Aliwa. Mbazinirem. Why my mouth, you people? Why my mouth? Chipempo. Gwayazala omwana n'ogaana omulabirira. Kola aba abalabirira laba omwana omulabirire. Omwana gwozina.